Kyagenda maaso ne mukulu Okodos Saamu mbeera ki enzibu gye wali oyisemu naddala mu mirimu mu Kampala Wakiso ne ali enzibu nnyingi naye nze ndi kuya Wakiso kati we twali beekalakaasaawo nagambye nti osi station najja n'alinnya ku motoka mbayogere nabo ne bamugobayo paka nze nenjijja ne bagamba Fazaali oli nenjijja we naali nninnya buli muntu n'asanyuka ne mbagamba bane mbegayiridde buli gye bale tukola kati tukomaawo tujja kubiteereza mpola tujja kugana adimini naawe mulangira naawe naali ndi awo Mukama anyambye ng'abantu bakola ki bakkiriza. Olowooza amaanyi tegali ekitegeeza? Amaanyi tigali wadde okola otya. Era singa Museveni yateekamu amaanyi ennyo kati ng'ensi eno yavaawo dda. Kyova olaba muvuma ne bakola bino ne bamukola kino naye nga ye ebiseera ebisinga naddala bannabyabufuzi beekwasa nnyo poliisi anti mubatulugunya obuzibu ensobi eyo evaawa. Ensobi yava nti bwe baali balonda abapoliisi poliisi abasinga obungi twali tusoma ebya poliisi nga tukoba nti protect life and property. Naye kati bwe bayongeramu from 2000 ndowooza 8 oba 9 ne bateekamu bya military training kati abaana be babatulugunya nnyo bavaayo eri n'obusungu bungi kubanga kwagala military sing the head. Naye ekirungi nti administration kati twakyusaamu community policing yaddamu nti ba CLOs bali kukola omulimu munene buli kwekalakasa kubeera ba CLO bagendayo basomesako abantu bakubbalibbali bonna ndende bikuulinga nga bw'olaba nti juzi baali bakubye esasi eno Bulenge wane nakuwa yali wa Yunula baali bayunula bakuba omukyala esasi ng'ali mu baali baagala kwekala naye n'agendayo ne twogenda ne DPC basi ne tubatereeza ne bakupowa so kisinziira approach abantu abo gy'olina bali nga ggwe naawe olw'okuba ggwe oyambala uniform ne balowooza nti oli n'enjawulo yes naye nga tufaanagana. Ebiseera ebimu kati essaawa eno w'owummula oddamu n'ofuuka muntu wa bulijjo. Era bulijjo kati omupoliisi era kuvaada mbadde muntu wa bulijjo. Omupoliisi naddala ali mu service kyabulabe ki kyaba nakyo singa abeera teyeegendereza nnyo ng'akyali mu service kuba mulimu abamu nga badda ku bannaabwe ne babagunda emigere. Kyenjagala kubagamba bakendezemuko busungu omuntu oyo gy'otulugunya tiyeerabira kyokola omuntu yeerabira ate gwe okikoze weerabira mangu naye kisi ajja kutuuka owummule kuva omupoliisi n'okutambula omukuuto ojja kutambula bajja kugamba omusajja oyo atubonyaabonyanga omusajja oyo so kyetaagisa n'okola ku fellowship ng'okyalimu by the time w'owummulira ng'olina mikwano mingi. Kati nga ggwe ebiseera ebisinga abasirikale oba b'amagye kasita ava mu service n'adda mu kyalo n'abamu balaba nga embeera ebakaluubiriza n'omusanga nga embeera nzibu bakolagana nabo tebaagala kukolagana naye bamutwala nti omusirikale takolaganika naye gwe mu mbeera eno nga kati ofuuse muntu wa bulijjo osazoze eno gye tuli obulamu obusanze otya era kiki ekikuyambye okubeera mu mbeera eyo? Bwe naali mu force naali sibayisa bubi so bagamba history repeats itself kati bwe naalimu nga mikwano gyange era mikwano mingi sisobola kutambula ebigere wa boda nandeka ku luguudo wadde w'emmotoka alo naali ndya ku lubigi nyimiridde ninze takisi oli yayimiriza motoka nakomewa eng'ombe weefeefe nga simanyi mpaka natuma omuntu you go and tell that man to come ngamba nandeta police paka free ne juzi nva wandege era oli yayimiriza boda gye naali nyinyi ati jangu kuyeno yange because nakolanga bulungi nabo era mbadde nsaba amagezi nti abapoliisi bonna temuyisanga abantu ba bulijjo obubi omuntu mubuulire ekituufu nti munaa kino kyokola kiwe ekitiwe naye togeza nnyo kutwala as if you are the complainant wadde nga gwe complainant manya engeri gy'okontrolingamu Katonda yatutonda muntu ogwo tatondako nti gwe omupoliisi ono wa bulijjo no fena tuli musaayi ogwo. Omanye mundu eno eyina engeri gyewaga omuntu ayambadde egatto buli omu amutya ayambadde ekyambalo ayawukanye akutte mundu esalawo buli kimu ekirungi kati kino singa omala okissa wansi poliisi kati egenda kuteerera bulungi kubanga ba administrators gye baliyo kati community policing balungi nga Afande muleeterwa
ali kuyamba kubayamba kubasomesanga mpola mpola mu Uganda mwonna so bagenda kuteerera bintu bibeere bulungi naye mbadde mbagaliza nti bakyuseemu buve ku biri bya force muddemu muntu wa bulijjo nti omuntu omutwale ng'omuntu ng'omutabani wo muganda wo taata wo maama wo buli kintu kijja ate bw'okola mukwano n'oli omumenyi w'amateeka ajja kulekawo because of era nze saasaga omuntu abba n'anabba ngamba ekyo kintu kibi Afande nawe diro eserere nebireke tono mnyonyola nti kino wekiti basi Kucyanganze mbaawo si yenzo omukulu ennyo naye era sinzo omutenyo ntera okulwawo okulaba omusirikale ebiseera ebisinga babeera babasiibula naddala okuva mu kitundu wali omutwala ewala abamu bakubangalo tuwonye ebiseera bingi tubeerayo nnyo nga babakomerera nnyo ensonga ezo gwe nalabako ku mbagazo ezenjawulo abantu b'omu Wakiso bakwebaza ne babeerako n'ebirabo bye bakuwa ebibyo eby'omunda olowooza kiki ekyakutuusa ku kino kye wandiyagaliza n'omulala okuddawo kubanga abamu balowooza nti wabeera mu kitundu n'alwana ne banne kimuyamba naye okufuuka ow'amaanyi era saagala ddala poliisi bagambe nti okulwaki nze zeekano njagala nabo babeere nga nze nga kyendagala nti nejjuuzi Rotary Club bampaanaza award okubeera omusirikale omulungi wa mwaka oguwedde guno 23-24 that was the best policeman bampaka award kange appreciation award akalungi ko aya so mbasaba nti apoliisi mwena mweyisa bubi nnyo ku bantu muyitenga obuntu bulungi bintu byonna byakubeerawo era ffena tujja kugenda lugendo olu wadde okola otya ega teyagala okufa owadde olyani obaani ojja kufa kati ofa otya ojja kufuna ki Katonda ajja kukuwozesa ati bamalayika bajja kukuwandikako nti wali omupoliisi wakolanga kino wasambanga ono tibyo koyagala kiri wabye ebingi ebitono so mbakubiriza nti apoliisi beddeko bava mu buntu biri ebikambwe badde mu buntu obulamu bano bantu baffe gye tukola nabo ensi eno yaffe ffenna teri muntu omulala gyakugamba nti obaga obuuka bu direct mu ggulu no ffenna tuyina okufa tuyitanduleko nitukola ki so mbasaba nti babeere bantu balungi era nga ku TV eno Case TV nsanyukira nnyo Idi Pastor Solomon oyo kyakoze Karamoja mukama mmwe kyayagala kubanga Bakaramoja abo naaliyo naye nga tebafuna mmere ng'eno era kati Pastor Solomon bwe yatandika okugaba wano emmere wano mu Kampala wano Wakiso nze kyampisanga bubi on the other hand kubanga yali agaba nate abantu abalina ate nga batwala nyingi ate nga naye kati eri agabirala ekituufu mwenyina naawolire n'alya ddala nga talinaamu era kati the right answer is weya in Karamoja feed the hungry bali eri era eyo myaka n'emyaka tebasobola kulima kuba balina ente nyingi tosobola kulima ennimiro ennene era pastor ajja kubeera agabire paka so is benefiting from that place olw'okuba nti they are the right people era mukama amuwa omukisa amwongere n'emirembe abeerewo ayina ebintu bingi Pastor Solomon byakoze e Karamoja kwe kulina okubazimbira amazzi okulaba nti kati bave mu kusaliriza that is feeding the hungry kubanga hungry kitegeeza omuntu ali obubi enjala ng'emuluma ne mazzi era njala ebeeguluma era water is life kyobola bakati banyirirako n'okusinga ku luli era ffe twasooka 2007 baali nga bawunya n'okuwunya naye tubaforcing okunaaba tubaforcing okwambala bali tebambala ng'omusajja ayambalira oguntu gweguti naye nga tubaforcing okugula mpale ne bagulanga mpale nyimpi ensonyi zaali teziiriyo ate n'oseka ng'oli mu Karamoja bakukuba emiggo ng'ate nsese olw'okubanira kyenda olaba ki no kati ate abaana bo we balaba tebaseka kalica bakukuba era Karamoja mu Uganda mwonna I love Karamoja 1 nti boboka abalina omuwala asobola okubeera n'emyaka 2 nga mbeerera ate ng'abeera bwereere I'm telling you the truth nti kalicale Karamoja gy'oswanga omuwala 20 years nga izembeerera mbadde manyi engeri gye babeera nga bangi tebambala babeera balabako very good they know how to handle their girls teri muwala atambula beyond saawa 12 no waka
So mbagala nnyo because of that culture. Balina ebibonerezo bibateekawo ebikakali oba. Ebibonerezo era wadde gwe ngo tute n'omutwala bakujja kuba emigo akokusooka. Bakuba fine kulaki wabbi omuwala waffe. So I like them because of that culture and they should maintain it. Uganda ebeere ennungi. Tweyanziza nnyo Afande Okodos okukkiriza okuseyalingako naffe ku mbeera gy'otambuliddemu ne poliisi n'obeerako n'amagezi gozza okubawa. Era poliisi njagala nnyo kuba yentuusiza wano gyendi n'abantu okunjagala ennyo. Ani gw'oyinza okwebazaako mu poliisi gw'olaba ng'akubeereddewo? Abakulu bonna saagala kwabula mutu. Naye Afande mwebaze oyo oyo kyali wange n'Afande muleeterwavu. Otegeeza Steven mwebaze? Ye Steven mwebaze? David mwebaze. Afande David mwebaze. Superintendent wa police. Naye mwagala nnyo yanjija wala nnyo. N'Afande muleeterwa, n'Afande Tanuyi abo bakyali bange nnyo. N'Afande Doni kati abadanjagala. Abantu bawulira nga awummudde banjagala nnyo. Nebaza ne DPC wange wewakiso badde naye musajja mulungi osi station abo bantu bange bandika kakuku wadaka akamu nabali abalala bandika kakuku mukama naye abatereze abaddemu nze nabasonyiwa wadde nga bali banjagaliza ebibi naye nabasonyiwa mukama naye abawe emirembe bamanye ekintu tukola kino kibi kino kirungi. Tweyanziza nnyo Afande Okodos okutuwa obudde bwo ng'ate essaawa eno wawummula oli mu mirimu gyo kati ofuuse muntu wa bulijjo. Tukwaniriza mu nsi eyaffe ey'abantu ba bulijjo obeera luli wali oyina b'oyisaako obubi wabula naffe tukwaniriza kubanga naawe gwagenda okubeera ng'oyisibwako obubi okukirozaako. Ne bakuba otuwadde essuubi nti buli w'obeera ng'eri abantu bakweyagaliramu obawe essanyu ate era kyekikusasula obeera okuba abantu emigere. LC51 bwanika oyo naye muganda wange mwenyini kati ampita my brother come here. Era na RDC wange naye mwagala nnyo era we musangira bwenti buli kiseera atogwe come Okodos how are you mwagala nnyo RDC wange. Kale tweyanza nnyo ebigambo by'omukulu nga ebitaddibwamu. Tweyanza nnyo Afande olungi obasiibudde kati ogenda paka wa? Ngenda mu town Palisa district Palisa ate yesinga obulungi mu Uganda mwonna kuba tetulina mpalana n'abantu. Ogenze kwewummulira. Ffe tulina oluguudo olulungi lwa Arab contractors. Ffe tulina roundabout ennungi. Ffe tetulina mpalana zaamwe sijui makanisa galwanagana abo LC5 biki. No problem. Tweyanza nnyo Afande Okodos era tujja kubeera tukuleetera abantu ab'enjawulo wano ku Spotlight News Media okwongera okumanya ensi weetambula buli wofuna ekigambo okuviira ddala eri omuntu akusingako naddala ng'ali mu layiniyo nawe kikuyamba okwetereza n'otunulamu nti ddala wembeera mmaze omulimu guno essaawa eno ndi munnamawulire singa mbeera ng'amawulire genkola gatulugunya abantu wenna ava mu kuweereza w'amawulire nze nange nga nze ayina omukisa oguwandiikibwako kitegeeza be mbadde mpandiikako obubi abaana bawe nabo bayinza okutandika okumpandiikako obubi obeera munnamagye wosamba omuntu omugere ne mu nsonga ezitaliimu naawe abaana bajja kutereka okulaba ng'ate naawe kyobakola kye bakuddiza. Ensi esasulwa bagamba ebyafaayo biddiŋŋana tuleme kwetunuulira nnyo nga wetuba tulina we tuli. Tuleme kutunuulira nnyo nti wetuba tulina we tuli wabula abo bennyini betuweereza nti olw'okuba tulina obuyinza tubatunuulire nti bo tebalina buyinza n'okutandika okweyisa nga wetwagala. Nze Kiza Peter no ku Spotlight tusigale nga tugoberera abantu bangi ensonga zonna tujja kuba nga tuzittaanya. Webale nnyo goberera subscribinga nawe kennyini ali eyo ng'oyagala okutukyazaako okwogera ku nsonga ebikwatako n'okubaako amagezi g'ogenda okuwa abantu oba oli musumba oba oli musomesa oli munnamagye oli munnabyabufuzi wabiwummula okyabirimu tukwaniriza no ku Spotlight okubeera nga ensonga eyo etuuka ku abo bekikwatako. Beera bulungi Kiza Peter Spotlight.